Now is the time. I'm doing this. No, for now, no. Makapai Henry, being returning officer for Kampala Electoral District, pursuant to the Parliamentary Elections Act, Cap 177, declare Awera Hanifah Karadi duly nominated as a candidate to contest for the election of Member of Parliament for Kawempe Division North Constituency in Kampala City. And I have signed this 26th day of February 2025. Madam Karadi, congratulations on being elected. And I am handing to you the campaign guidelines stipulating the do's and the don'ts during this period of campaigns. And we really urge you to be a law-abiding citizen in the course of this campaign so that we have a smooth exercise for the citizens. We should do this. And her symbol is the clock. So tomorrow, Friday, 10 o'clock, please turn up with your proposed campaign program. I'm saying proposed because we are going to harmonize with other candidates to avoid clashes, so that each one of you has a smooth campaign program. Hanifah Karadi, duly nominated as a candidate for Kawempe North Member of Parliament. I am an independent candidate and my symbol is a clock. This is intentional. I'm lucky that I was the first person to be nominated. God does his things. I'm hopeful that I'll keep being the first one, even on 13th. I'll keep the first one. So my supporters, I'm calling upon you, first of all, to know my symbol. Our symbol is a clock. We are going to do things on time. We are going to serve our people in time because we lack government programs. I want to open up. I want to put that bridge so that the Kawempe people get the services of government. I know where the programs of government are. I know how to get to them because I'm a former RDC where we've been monitoring government programs. It's unfortunate that when you look at Kawempe, we are lacking a lot. Yet there are so many government programs. I know where they are. I want to go and lobby for them. I want to lobby those government programs, our people of Kawempe, so that they enjoy a national cake. I call upon my supporters that from today, you come and we move door to door. We join to the work together so that we make a win on 13th. Right now we have my supporters are waiting for me at after Kanyanya police station. There's a gathering there waiting for me to jubilate because I've been duly nominated. Congratulations. Amanya Hajjat Hanifah Karadi owa vibe Banakawempe gwe batumye Mama Kawempe North. Era njagala kubategeeza abawagizi bange that ebyaddala mbadde nominated. Saawa eno ndi candidate nga wa independent era akabonero kaffe ye saawa twagala kukolera ebintu mu budde
twagala bannakawempe ku mulundi guno eno ssuula mpya njagala mubeere n'essuubi nti eno ssuula mpya yagenda otutaasa yagenda okulabika nti government program zibatuuka mu bungi nga bulijjo bwe mbagamba nti njaga kusaawa olutindo olwo olwa 3 phase kulabika nti amasannyalaze gaabwo tegabula kubanga ebizibu tebirinda kulabika nti mufuna obuweereza mu budde kyonna kyenkola kigenderere kubanga manifesto yange yeyekwata ku muntu wa bulijjo ebizibu byaffe bulijjo mbagamba ate kyova mulaba mbadde ndudde nga ntambula mukakuyega eyo nga ndaba bizibu ki bwe tuyina nga mbugatawa mu manifesto ate mukimanye nti manifesto yange ngazi nnyo yeyo erimu ebintu ebitukwatako ensonga y'amazzi ensonga y'obwobulamu ensonga ya kasasiro ensonga y'ennyingiza mu maka gaffe ensonga y'okulabika nti tufuna emisomo egyo ginaakyusa mu ndowooza yaffe mindset change okulabika nti tutegeka abantu baffe bannakawempe north ne baganyirwamu ne tuva mu mbeera eri gye batulabamu nti ffe tuli baggeto embeera eyo tujja gikyusa bibeere bya ddala Kawempe north ebeera eyo ebeera first constituency mu constituency zonna ez'e Kampala ate nga kisoboka ngenda kukwatira wamu n'abakulembeze bonna okuva ku LC1 oba oli wa kibiina ki nze nazze ku lwa munigina independent nyaniriza buli omu era mwenna abali eyo abatali basanyufu mu bibiina byammwe bannange mujje eri Hanifah Karadi ono muzaŋŋanda njaga kulabika nti Kawempe north tukwatira wamu bwe kino kyekiseera okulabika nti tukwatira wamu ono maama agenda okugabulira buli omu okulabika nti buli munnakawempe afuna obuweereza saagala kwawula saagala kulabika nti njawula mu bantu baffe mwenna mbaaniriza era njagala kusiima abo abavudde mu bibiina ebirala okunegatako abawagizi bonna abali eyo mumukutu gibaddewo nga bonna bavaayo especially abamu mu nuupu be bataawa ne cards abamu bazze ne bagamba enkola yange yeeyo bannange mwenna mukimanye njagala kutandikira Segirinya we yakoma enkola eyo yange yeeyo yokulabika nti buli nakawempe afuna obuweereza mu budde bannange bannakawempe muveeyo mujje tuwage manifesto yange ngenda kugireyinga bulungi wali mu maaso g'abawagizi mwenna ne Uganda yonna mwenna abali eyo manifesto yange yeeyo kwata ku muntu wa bulijjo Pro People Manifesto. Thank you very much.